Zambali bongama tajana kaseke faluko nakaseke wafu bwabajja kusaidia lutamaguzi tasobolawo abantu ba mawulire balu nabo tubakwe mu tochi nga tuba wakalulu mulowooza nti mugenda kuva ku ma TV gammwe muluzinga emirimu gyammwe mujje mwambale bwambazi kakati ababa kulembera babatereddewo kekkuba eri okusooka obbasengejja gwogera n'obeera ku mpewo n'owulira amasimu 15 nga gakkubidde oli n'akugamba nze David Emitiana naye ng'asiiba Kampala gwe n'omanya ab'Emitiana bonna bampulira abantu nga Zambali Brasio Mukasa beetaaga kusiba naye ng'ate abasiba oteekwa okuba nga oli munoonyereza nnyo. Zambali Brasio Mukasa kyasi gyalina eryegi tiakalulu kamu kuba ntebero lyali open Chokondi Davicom ne bwana agenda kalenda ku Christmas ku show ya papa n'agamba nze Bobi Wine ye president wange naye bamuwa kadi yabadde statement nene nnyo wakati awo mukola ne mukusaba kadi wali ekola nti nze nayimirira mu maaso nga nkolera n'abasajja mubamanyi na Uganda abantu bana abajja olwa fame olwebyo bebadde bakola ku media houses gye babadde musooke nammwe mubeegendereze. Zambali yali ku program ng'akunya ababaka ba Nuupu boogere munyonnyola bakweganye ntaye muntu y'omu najja ku Lwokutaano n'agamba pulezidenti wange naye nga wabanga agenda nakaseke kyansiza okula ku 10 alinawo 3 ensonso tumanya ddala omuntu agwanidde okufuna ki kadi omanyi bwe tubeera ku TV kuno abantu batulimba mulimu ebifo ebikalu Zambali byayinza owaddawaddako naye kyalutamaguzi wadde akyali wa DP nawana abajjidde mu Nuupu n'abala asigadde mu DP w'amaanyi tewaliwo nsonga n'emu gy'osobola kumpa lwaki Zambali tasobola kuwangula wano ewakasiba nti Zambali Brasio Mukasa aleme kucamuka. Twalina omusajja bamuyita Barunabba kugamba Zambali yeteekateeka era ne waaba alidde nti ye okumanya yeteekateeka ye ne waaba alidde era zigenda ku akawunti era yagenda asanga efamire ye so mugana we Zambali okujja jangu naye nkutuma genda gyoyagala okwesimba osooka okola save Sanyuka TV ekuleetedde Christmas kawowo ku Kalenda Hotel ne Misaki Semakula Tofel B2C Spice Diana Haruna Mubiru Maureen Nantume okuyina shinge mtwale bibye mtwale ta atolwenkera ku Boxing Day Sanyuka TV esumuludde Boxing Day kawowo n'abayimbi bebamu nga bigatidwako Dawudi Lutalo King Saha Lydia Jasmine ne Sofia Nantongo awe Mayan Nature's Resort Shingo mtwalo gumu emizanyo gy'abaana Bouncing Castles First Painting ebyesuubo Karabe Katende Maya Nanziga Mpigi Busareko usimanyi okulaba ku bayimbi banonda nga bali wamu gwe bako bikadde mujje tulya ku sente zaffe buleeta obwana bu maintenance free obasaamu sente ne bushana nakyokka ebisajja ne bibukuula ne bibuyisaamu eggaali Misaki Semakula Christmas kawowo ku kalenda nga 25 December 26 Boxing Day Maya Nature Resort biwagidwa Sanyuka TV nambemu obudde tetulina ensonga za Zambali Brasio Mukasa ajja nakaseke ewa side nakaseke ki Zambali nze ngeri gye nalabye gye yajjeeyo omukono n'amagulu n'abiyiwa ku ttaka n'alaga n'okulaga nti mumalirivu mu bintu bye byakola teyeetiiriridde n'asindika ne kamesegi gye yakasindise era munnange Zambali statement ye yagireese bulungi kamesegi wokabasindika tosobola kugoba batyo yagambye pulezidenti we etabadde ensobi kuba ye kye yeewulira ekiwulira n'agamba ekijja kijja ne wakajja kutuuka kwegamba kitegeeza amanye ekibaawo ng'okyogedde anti obuzibu nze omuntu wayogera pulezidenti wange ekintu ekyo njagala omuntu n'abeera kiriya waliwo ayogera pulezidenti wange ng'owa ghetto ne wabaawo pulezidenti wange gwe nalonda ne wabaawo pulezidenti wange w'ekibiina kya Nuupu yayogeredde mu gundi mu contest yagambye pulezidenti we kitegeeza nga wa kibiina kya Nuupu oba kyekyo gwe yalonda oba kyekyo gwakkiririzaamu that's all okiwulira kakati Zambali bw'ongamba nti ajja nakaseke faluko nakaseke wafu bw'abajja kusaidia lutamaguzi tasobolawo anti lutamaguzi y'omu ku bantu abasinze okukolera mu MP abali mu parliament ababaddewo ku lw'abantu abateeseza ku lw'abantu ate nga bayambyeko n'ebitundu mwe bava okusinzira tolaba nko lutamaguzi ng'aguze ebitanda by'eddwaliro
abigabira kudwaliro statement ya Zambali eno yabadde tegeza politics. Anti bwekiri bannamawulire ebiseera ebisinga obungi Zambali yagenza okukola ekyo. Zambali musajja mukugu ekyo kikkirizo bato kikkiriza. Agenda okukola ekintu kyo n'ofulumya statement abamanyi ekiddako, abamanyi ne kyayogerako, abamanyi ne kyalingera. Eno yabadde statement nene nnyo wakati awo mukola ne mu kusaba kadi wali ekola nti nze nayimirira mu maaso nga nkolera n'abasajja mubamanyi. Nenewayo nenesaddaka munyima mutya kadi. Otegera kye nkugamba. Kakati bw'omala okufuna statement eyo side eyo n'ogifuna. Nze Zambali amagezi gembaddemu tatawanana na Kaseke. Wagenda mumenyera bwerere. Agendewa. Zambali ebifo biyitirivu ebikalu. Biliwa. Kakati wano Makindye. Wase wanyana. Wase wanyana. Ate muleke. Muve kwa Sulawa. Muleke kuna why? Sebo. Tugenda kuba tochi. Tugenda kuba tochi mu bannamawulire abazze. Tukube tochi n'abagenda okujja mu kakati bwe tubanga tuyina waliwo ono Kazibu Bashiri. Awo nawo wanafu wazibu. Kampe waliyo factor y'abasiraamu. Kazibu wawa y'abasiraamu tugera mutu wali alayini. Amwesimbeko. Kakati obo tunulidde. Mu bifo bya nupu ebiriwo. Ebikalu. Mulimu ebifo ebikalu. Zambali byayinzo wada kona. Ekyaluta maguzi. Wadda akyali wa DP ne wana bagidde mu nupu n'abala asigadde mu DP wa amaanyi. Zambali tageza ne yesimbawo. Anoonya abayebye webali. Wagendewa. Okiwulira. Kale oyinza naye nze kyemmanyi nti ng'omuntu munnamawulire. Zambali abadde alabika obulungi mu Kampala. Buli omu amumanyi. Awantu wonna bwe yesimba e Kampala asobola okubeera watera n'avuganya. Nze mugereza Makindye. Waliwo Lubaga, waliwo Makindye, waliwani. Kakati tuyina kati Faruku tuyina Ekawempe. Ekawempe tuyina factor y'abasiraamu. Yes. Tewawangulukanga toli wazibu. Eyo tugivuddeko era abagenda okwesimbaawo basiraamu beetegeka. Kubanga Ssegiri nyayinza obutadda ku lw'amaanyi so ne waali alikomye waso yasobola okulya. Okiwulira naye ye Kasiwe Bashiri nawana bakomye tajja kulya. Kakati ne tubeera ne Makindye. Makindye ki east west. Eno east. Eno west ya Sewanyana. Ye west eno ya Sewanyana. Kakati Makindye east west eno nayo nafunzibu. Oyo mbaka alinga ataliwo. Aliwo. Sewanyana. Alinga ataliwo towakana. Wali mu kifo naye alinga ataliwo. Kakati Lubaga South. Atelier ya Nyeko. Nyeko akyaliwo. Akyaliwo. Nyeko akyaliwo anti Nyeko. Zambali nasobola kuyambalagana ne Nyeko. Era Zambali asobola okujjawo Nyeko naye ekyenjawulo. Nyeko yeeripe nnyo ku principle akolanga nabiira. Yeeripa bweripi. Naye nga Zambali asobola okujjawo Nyeko. Ekiwulya. Kakati naye ate awo wali Nyeko. Sajjala bene si wagenda okudda. Wayagala? Sajjala bene siko bawangula. Wagenda okudda ate era wasabagabo. Kakati sajjala bene kuba yawangula sajjala bende kuluno bagenda mu wangula sajjala bene agenda muddira mu wangula. Zambali asobola Sewanyana. Zambali. Sewanyana nange musobola. Buli esimba ku Sewanyana kati abafunye mukisa. So Makindye agisobola. Kadi anala agimuwa. Ate Lubaga. Kakati Lubaga. Lubaga eyo wagenda yo leini. Zambali tatawana. Lubaga South. Leini wali. Leini ki? Omusoyisoyi. Ajja Lubaga. Ewani walozi yase. Alozi yase. Era teyeyibala. So ate nono owa wagulu yatwala Kasibante. Naye takoze Kasibante yali amusinga. Era alinde Kasibante kiyinza omuddira. Muganda waffe Zambali njagala musindikire buno obubaka kyakoze okujja okukolera ku bantu kyekituufu naye choice gyemumuoba gyemuwakateekawo nti agende yenkyamu. Wetubanga tuli mugamba nti twagala kukolera bantu wetulaba nga mu constituency eyo waliwo omuntu akolera abantu nze mbadde ndowooza oyo tumuleke tumwongere mu mwongezi maanyi ffe tunoonye ewakoze eki ewalegaye kati okugeza tewaliwo nsonga n'emu gy'osobola kumpa lwaki Zambali tasobola kuwangula wano ewa Kasibante. Tewaliwo nsonga n'emu gy'osobola kumpa lwaki Zambali tasobola kuwangula wali ewa gundi ewa Bashiri. Ompuliza bulungi
asobola wo Bashiri ono yakola TV aha lwa dini olw'eddiini kati awo tunoonye ow'eddiini agendawo nga naye opposition ng'asobola okukolera abantu okitegera bulungi kubanga awo Bashiri ne waba akoze tasobola kudda okitegedde bulungi tasobola kudda aliwa ewa Bashiri ye yasooka okulangirirwa mu baalya olwakola ki olwayingira ku bubaka bwa palamenti n'ekyokubiri ne bannayuganda abantu b'amawulire bano nabo tubakwemu ttooki nga tubawa akalulu ompuliriza bulungi kubanga Bashiri oyo yayogeranga bulungi ebyobufuzi ku malediyo gye yalinga akola ne tumwesiga kubanga yatulaga nti amanye ennaku yaffe naye we yajja waati n'atulyamu olukwe first time ffe bannayuganda abamwesiga kakati n'abantu abalala temulowooza nti mugenda kuva ku mativi gammwe muluzinga emirimu gyammwe mujje mwambale bwambazi kakati abaabakulembera baabateereddewo ekkubo ery'okusooka obbasengejja nkugambye nti oyo Bashiri twamwesiga nnyo ffe bannayuganda abaali bamuwuliriza ne tugamba oyo agenda tukolera nnyo agenda kubeera ku sayidi yaffe ye olwayingira paba kyeyakola ekyamaanyi kukola TV nagitaasa kulya basobole okutakwata ku TV ye okitegedde bulungi tuyinza okuba nga n'abalala betugenda okuleeta bagenda kubeera bwe batu kati tugenda kusooka nga bekengeja bannayuganda abantu bano abajja olwa fame olw'ebyo bye badde bakola ku media houses gye babadde musooke nammwe mubeegendereze kituufu kyenjogerako tulabye bannamawulire bangi abazze mu kalulu abamu ne bayitamu abalala ne batayitamu kyekizizo kibakuba abamu abasinga bale mugenda ground ne balowooza media ze bakolera olw'okuba we basitukalega nga be bastreaminga live nalaba abantu 100 nga balaba live eyalowooza be balonzi beeri gyakola kijali n'amanya nti alina amaanyi oyagala kunkubya musajja kati abamu era ne bagenda okumaliza nga babombye kati ng'eyabombye yalowooza eri gyagenda abantu abamuwuliriza ojja mwogera kasita obinamu Katongole owa biti bize zimu zezo factors gwogera n'obeera ku mpewo n'owulira amasimu 15 nga gakkubidde oli n'akugamba nze David Emitiana naye ng'asiiba Kampala gwe n'omanya ab'Emitiana bonna bampulidde bonna mbalina bonna bali kunze kati n'olema okugenda okudda ku ground ekyo nagambye Simon omunene naye ajja eno mu Makindi alina wajja nedda Simon yennyini wabukedde omunene w'ekibuga ajja aticha muleke atalina gyajja naawe muleke naawe teyasoma ticha so ajja kwesimbawo kati bo ne balema okujja ku ground ne bamanya nti eki waliwo bono Mako yendoza buli weekend yagendanga ewaabwe mu kyalo eyo yagenda nga mu kyalo buli weekend yayitamu ne wabeerawo Dani ye kasi ya interviewinga Palaso n'alowooza abeewaawe bonna bamulabye akalulu ne kamukuba ne wabeerawo no Wabukedde asibire n'empale yafulumya katato oyo muveeko waliwo omulala akola kataliko ofufu asibira mu n'empale yafulumya akavidiyo oyo talidda kati bo bagenda ne balowooza nti wano we bali ne beerabira okusooka okuddako ate Muwanga Lutaya kati ate wulira Muyanga Lutaya kati si gwakuna Muyanga Lutaya esatu ye buli lwagenda agira muki amagulu ge gali bwe gati abeera mu kino ate nayagala bamulondere mu kino oyo ye ali aganaga alinga gato ya Kalifa ajje gyayagala okugenda kyo ekituufu nange simukkiriza bw'abanga kyekituufu kyeyayogedde ne sinawulyako ng'agamba nti gy'alaga bw'aba gy'ayagala okulaga eyo akakasajja si kangu
wabagenda nakaseke akimanye mumanyi oluve nakaseke mukaluka 2026 kulinnya nnyonyi genda kukyero by the way kuba already atambudde msikiwa kati yasacho walinga abemikwano wangi basobola okulandingira nga atuuse mu America bangi kuba agenze nya ine family yes era oluvaamu bwati ate yetakola ekya Patrick nasooka yebuzaabuza alinye bulinnya leka kulimba kolera atya yogera amazima right now program zogenda ku kyeyo tanazifuna yajja mu kalulu naye nga bagamba ajjawa Zambali statement ye etutwala mu politics yere wabajja ajjewa kakati kuba kadi twaka twategedde wajja abantu nga abantu bano beetaaga kusiba abantu nga Nambemu gwentudde naye ku pano wano abantu nga Zambali Brasio Mukasa beetaaga kusiba naye nga ate abasiba oteekwa okuba nga oli munoonyereza nnyo kubanga Zambali lwaki kugamba nti yeetaaga kusiba Zambali ku lwokubiri yali ku puroguramu ye ng'ali ku Namboozi akunya ebibuuzo amugamba yogera pulezidenti we yayogedde atya ku nsonga y'omuziŋŋoonyo bamubuuziza ku muziŋŋoonyo gwogereko agamba mwayisa ye teyabiriimu Zambali akomerera Namboozi muki oli aveemu ebigambo wuliriza aveemu ebigambo ebikuba ki ebikubaganya bali buli lwokola ekintu sakozi buli nsobi ze tukola oli mwajja ekintu kyakubisa Zambali yali ku program ng'akunya ababaka ba Nuupu boogere munyonnyola bakweganye ntaye muntu y'omu najja ku lwokutaano n'agamba pulezidenti wange kigamba nti oteeka obanga oli munoonyereza nnyo n'ogaana naye Zambali ono kintu kye yali ayogera statement eyo yali etegeeza ki nga ku lwokubiri wennyininyini yali ku babaka ba Nuupu nga abattira mu studio Namboozi neyeetoolola ng'onaamugamba yogera sajja bamubuuzizza Zambali ye yeetuma wuliriza Zambali akwagera program si bwe kiri ane oba si go producer naye tesitegeera kuttira muntu omanyi temugobera nnyo byabufuzi yawula omulimu linako nze nkugamba era abaakira baakola ki Namboozi nga baagala ebigambo principle bye yayogera Zambali ayagala Namboozi n'ababaka ba Nuupu abatudde wali babeeko kye babyogerako abakunyakunya era Namboozi ali mugezi nnyo n'afuna bwabiwumbawumba kati bwe baba nga bamusindikira ebibuuzo ekyo nakyo kirungi abantu babitegedde akati bwajja n'akola statement n'agamba pulezidenti wange nga gwe muntu y'omu wali oyagala baddemu ebigambo bya pulezidenti nga bano ababaka ba NRM bakasolo baali batandise obuuza Namboozi Zambali n'ambulwa kye yali ategeeza naye ekyokwesimbawo Zambali aleme kucamuka Zambali Brasio Mukasa aleme kucamuka twalina omusajja bamuyita Barunabba nga tumanyi nti kayingira wano ewa Barunabba yali wakuna kati bannamawulire olumu bacamuka naye abantu bano balina bwe bakulabira ne bagamba nti wano Dankani asaanawo wano takola ki tasaanawo kakati n'ekirala kye saagala era Zambali kubanga amaanyi agalina ne saagala ajje ng'atazze kwawula kwampuliddeyo oli n'agamba nti ajje wano ewaani ewa Sewanyana agende ewanyeko olwo tuba aba agasseeko oba aba atoddeko ffe twagala abantu abajja nga ogenda amaanyi go osobola okwongera ku babaka so si kujjawo ono owaffe ate n'oteekawo ki omulala nga bwe twakola ku Bashiri wamulaba baamugjawo era bannambemu ne bacamuka mu namawulire muki ne Bashiri era nze newunyiza wano agambye Bashiri abali bamu olukwe
omuntu yamanya kyaba ayagala David omwana ayinza okubanga atera nnyo kyogera tigwe omuntu obeera naye awo naye nga yamanyi gyavuga gyatwala ekintu kye kati Basiri kye yakola ekyo kye yali ayagala nimwe n'abasirwaza ne mulowooza nti boki wammwe naye nga Bashiri kiri yali ayagala kawogo ke kuyitawo naye nze ŋŋamba nti Zambali bw'abajja mu kifo kyonna kyonna eky'obubaka ate era n'abeekamwokya mulina okwegendereza abantu be muwa kaadi ezo ezimu timumala obbawa kaadi ng'abadde kumbe ye anoonya kugula ngatto abadde talina ngatto anoonya kuzimba nnyumba ye anoonya kukola leediyo ng'omwala bagundi ono gw'obadde oyogerako mumunenya naye ye kye yali ayagala era bye byali ebirooto bye so nze ndowooza Zambali bw'abajja bano abakuwaanawaana tisimanyi oyo ajje agende e Rubaga akole ki afune bamuzaalawa naye nakasike nawulira nti gyayagala okujjamu bagenda gyawulamu kuba kati bw'ojja n'ogamba nti luttamaguzi oyagala mujjawo oba okoze eki bwe tulyo bwe twakyamuka ne tuteeta kato omugenzi kibi nnyo okwogera omugenzi ne tumuleeta n'ajjawo omusajja lukyamuzi eyali ateese ennyo so kati abantu abamu wetuli plesinga Zambali ewa Rosias tuba tukoze ensobi kakati bwe tuba nga twagala Zambali yegatte ku babaka ba parliament banga nsubira nti Zambali usinawo mumulaba baba ayimidde mu parliament naye baba parliament nzibu ayinza otuukeyo n'atanyega wadde ekigambo naye bw'abanga nze mbanjagala nti bwe tuba n'ababaka 58 Zambali tumanyi nti ekyo ekifo kituwanguya kyalaba yeesimbyeko tuweze 59 otegere ajja ne bwendakawo era waliwo Ssennyonyi tulina kunoonya bifo era njagala principal ne kabineti ye ku mulundi guno enoonyereze nnyo abantu beegenda okuwa kaadi nga tebajjaawo balala ate tuzzeewo ki abalala tugende nga bwebaba badde basobodde okulwana balabi bali 5 naye basobodde okulwana omwaka ogujja singa tusobola ne twongerako buki bwongezi so tesikusuula busuuzi ono gundi ono Sewanyana ne bwaba waliwo agambye nti yakola ki yagwa eddalu naye tumuleke kubanga Sewanyana wanaatuuka wali mu kugamba nti tuwanike emikono ajja kuwanika nga tawanikira saidi wa eri so nze ndowooza tibazambala batafaananga bannamawulire ekisinga obbakuba kwe kulowooza nti leediyo eyo gye bakozesa erinnya lyabwe ligenda kukola ne mu byobufuzi mu byobufuzi abantu abamu bakutunuulira ate kati mwami Museveni era batubamukoje ne bagamba negundi ono twatomera ono twakola ki twalonda kakati Zambali mulungi nnyo omukubiriza program nga bwe gambye nti bannamawulire gombe baayo bannamawulire aboogedde mu gundi tulinayo ndooza Ssemujjuŋŋanda yakyakutta akati naye negundi oyo Kaddu Mukasa yaliyo ng'eddoboozi tono ayogerera wano era ng'omutaddemu akazindaala ebweru oba ekitegedde ng'omusanze mu lukuubo bannamawulire batono nnyo abajja ne boogera ensonga kubanga bagenda ne babuzaabuza abantu tulowooza nti kyali wali kyekigenda okuba singa walaba Barunabba nze nali manyi Barunabba obululu abumazi naye Barunabba yaliwooku yaliwooku so mu mbeera eyo omulala Kaddu Mukasa bwe yajja ne yeesimbawo ekisanja ekyaddako naye ne bagoba so kakati Bazambali baba bajja balina okujja wetugenda obbateeka naye nga tebazze kwonoona wabula nga bazze okugattako si kugamba nti ate kati tumutwale tujjeyo owekakuuto ate tuteekeyo Zambali ngeza bugeza Zambali tumuteeka abantu wasobola tuwangwira ekifo tuba tubadde n'ababaka 58 tuweze 59 nze ndowooza principal kyabakola anti simanyi gye bamuzaala Zambali statement ye tutwala mu politics oba yabadde just Zambali alabika ayagala kujja mu byabufuzi naye sakoze ekintu ekisinga okusumbwa abantu bannamawulire ebiseera ebisinga naddala pulezidenti abeera ku leediyo enjogera gy'abayogera ku leediyo oli alina ekifaananyi kyamusiiga kati wamulabako wali ate alina ekifaananyi era kyamuteekamu webasinga okubeera confuse awo kati Katongole ebintu byeyakolanga ku biiti weyajja mu bantu abantu bagamba awo no alimba ekyokuba kaadi eno yawanya abantu amaanyi kibulane kati 226
abantu bagenda kwekakasa nze nalonda Ssewanyana nga simwagala najjukira bujugizi nti Ssewanyana amaze okumuwa kaakati Zambali Brasio Mukasa chance gyalina eri eki ti akalulu kamukuba Ntebero lyali open oba mputompuliriza Zambali Brasio Mukasa owa balometa akasa meme nti akalulu kamukuba Ntebero lyali open ne chance ndajayina bagamba family yagitwala mbu teriiwo wano ontayinawo yadde enjiibwa wano bagamba mbu tayinawo yadde enjiibwa era ali singolo ye yamusookayo kugamba Zambali yeteekateeka era ne waaba alidde nti ye okumanya yeteekateeka ye ne waaba alidde era zigenda ku akawunti era ye agenda asanga effamire ye nga Fasembe era wagwa agamba ebyobufuzi bikoze eki ng'age Zambali wonna waali ali ku katuufu kasaka mukuba eri agenda kuba afunye obutuuze ate obwamage kuba yeeyongezza wabanga badde kuyiika agenze kuyiika ezi mu America eri babadde banoonya ebyobufuzi binko byeki naye nga wabanga agenda Nakaseke chances z'okula ku 10 ayinawo 3 wabanga agenda Nakaseke chances z'okulya akalulu jajjange sitabu wa Natolo kaakati waliwo abantu nga tebeesimbwako oba wa NRM kati akasajja okalaba akenda Nakaseke kalutamaguza okalaba kazibu waliwo abantu sakozi nga balungi mu kwogera waliwo abantu nga abantu baagala bwagazi serikali atya kati nsereko nga wa ngaze kwesimbawo Medi nsereko Muhammad bagenda kubaawo omwami bamuyita Kataabu wa Nuupu Moses Kataabu yesimbewo neta ina mutawana kuonwako abantu kati bakuonwako kaakati Muhammad nsereko oyo omulaba naye kikonge omwana w'emityano oyo zaako omulaba omulumba okimanyi omuntu aleeta ntalonda lebojofule lutayo ogenda omanyi omuntu alumba Kayemba Solo ogenda okimanyi oyudamani tadda agenda kudda nayo kalya kaakati abantu abali mu bifo nga bakuumye bukuumi Ntebe oyina olwali musajja gwe ani mbategera kati waliwo abantu abali nga bo bakuumye Ntebe zaabwe kati Ssemujju omulaba alinga owe musajja we Nakasero oyo alinga owe Nakasero ate nedda Ssemujju yateesa n'abantu abakolera naye owe Nakasero talina kyakola oyo Ssemujju takoonwako totawaana waliwo omusajja bamuyita Ssekikubo lw'emiyaga oyo wa NRM oyo yayiwa amata oyo tomuyinza mwepankirako ono omwana ono gundi ono Joyce baagala naye akoze bulungi abaka bangi botusobola kugamba nti ono ngenda mwesimba Seggona oyo naye oyinza obutamunyeenya kubanga lwaki kugamba abantu abo nti kati olaba kati nga baagala agezezzaako okuyimirira ku bantu ti bw'omulaba ne bw'oba omulaba mu kamera ne bw'oba omulabyewa afaayo nnyo ensonga z'abantu oziremerako kati noono omukazi ono talina nnyo kyakoze ne kano ke yakola okulwanirira abaana ono w'e Kampala ono omukyala w'e Kampala yani Shamimu Malende talina nnyo kyakoze Kampala naye okusinziira ate bw'alwaniridde akantu ako kayinza omuwanika waggulu oyinza obutamunyeenya kubanga n'amunyeenya simulabawo abali mu Ntebe nga bagenda ng'essaawa yonna babanyeenya ngenda kukulaga ono wawano olabawo Ssewanyana oyo alinze ennaku ze ziggweko nga wogaa nti ennaku z'omwezi 3 ziggwako kuno gaa n'obaani alinda malayika y'omutwe oyo Ssewanyana omulaba ye essaawa yonna omulaba naye naabanga nze nzize tayinza kusigala oyo tuleeta David Musiri olaba ono yaleka tolubwama ono gundi Alozias oyo naye ali ku kisanja ki
ali ku kisanja kye olaba Kazibe Bashiri yenywereza ate ye okumanya mugezi neri yasenka yasula salama alaga tagenda na kudda si yege ye ne mwennyini gyakiikira yasengukayo ye mwennyini nnyini amakage gali salama gye yadda ekimu kulaga ntakola ki oyo ayidde ne bagamba nti nkya oyo yatwala ekyakasiba nti omulaba oyo naye essaawa yonna kati mukwano gwange udamani omulaba neyatwala kati olaba neyalya minisita Kasolo ekyotera oyo naye ali ku yegeyege waliwo abantu nga bali noyo yasajja lyabendo oyo omulaba omufu wadduka nowa Patrick Mujuko ne Owennakifuma meya ali atya ajja mu Kampala wakati kakati bannange walukagajja mu Kampala kakati walukagga kati abantu nga bawalukagga omanye ekizibu kye tuyina abantu bagenda kutulaba bubi naye nga teetaga tuwogera amazima walukagga tasobola nakukola bajeti ya kibiina ki ekintu kye bayita obwa meeya Kampala ono waaba nga tamulimbira oyimirira mu paalamenti n'osomera eggwanga bajeti nawe newuwe n'osomera eggwanga bajeti y'e Kampala nga bw'oli ogenda n'olukiiko lwo tasobola wadde asooka asigale waali nedda tulina okwogera amazima meeya asigale waali era wano abantu wano ewe Kampala lwaba nti Lukwago aluddewo nnyo naye siraba nnyo asobola kujjawo Lukwago okitegedde okujjako ng'agambye Nyanza ajja Enyanzi naye baŋŋambye ajja Nyanzi baŋŋambye ajja naye Nyanzi naye era yegeyege Nyanzi yegeyege Nyanzi ki chairman ajja kukola ki ajja ku road meya obwawa tekituufu Nyanza ajja kuba meya olabika ogamba bwekamuukya ajja kuba meya wano mu Kampala mulimba akole Faluku nze muganda wange Brasio Mukasa mbadde sinamwogerako omanyi namba emu singa gwogaba kaadi za nuupu singa oziwa buli omu ate muwayaki andi ngenda kugambayo ekintu kimu omanyi mu nsi waliwo ekintu kyabaita okukyamuka kati mwakyamuse ate muwayaki akoze eki olwokuba yazze ku Afirikana n'agamba pulezidenti wange Bobi Wine ekyo kimuweesa kankubuuze gwe Faluku ekyo kimuweesa nkubuuze ekyo kimuweesa kyoliko ndi Davicom naye bwana agenda kalenda ku Christmas ku show ya papa n'agamba nze Bobi Wine ye pulezidenti wange naye bamuwa kaadi omanyi lwaki tulina obuzibu bungi ssaawa zino abalonzi era bwe bafunye nze nalinako omulonzi bamulonda mukyala wano simanyi oba ye 5 enkya nayitawo ng'agamba nti banaye mwebale kunonda ne bagamba ate ono twamulonze kuki okitegeera kyetugamba LC5 w'empigi naye abantu nkera ayitamu nebagamba nene kyemwakoze kirungi ate twamulonze ddi ompulira kati nina ekintu kyenjagala okugamba muganda wange nze pointi yange eri bweti mukulu Zambali simugaana okujja akole ki naye era akakyo temuwa abantu nga banambe nga bagaba kaadi tulina kusobola kusunsula ompulira muganda wange ensunsula netumanya ddala omuntu agwanidde okufuna ki kaadi omanyi bwe tubeera ku TV kuno abantu batulimba andi nze abantu baali bansindisa emiti enaku LC5 nga bankubidde ne posita ne baana ngenda tuwa ku kyalo nga nina posita ne baana ompulira kyamugamba naye ngenda okwekubamu tooki bwe nti abantu mbabeeramu ddi kyekisooka neŋŋamba buno obudde obuweddeyo bagenda mu kwewandiisa abantu ngenda banyonyola nti bujje n'empanga gy'embeera nsula wa jjajja neŋŋamba nedda awasobola asobolawo nzijja nti nze bwe namala okwetulamu nagenda nze ku kyalo nakuba ne laale era n'abantu ne mbafuna kuba boda abasinga nasomanga nabo abamu
nenda banga abantu mbayina naye bwe nadde wange ne neefumiitiriza mbwenti neŋŋamba ssente zange bana abantu mbayitawa okitegeera so nga tonabagamba nti nzija sooka ofumiitirize olabe nti kyeŋŋendako ddala kyekituufu ku kyalo ŋŋenzeeko mu kuziika abantu bantegeera miitingi z'ekyalo nzibeeramukko bwe njogera n'abantu bagamba ki enkubirizayo faluuka olaba nti wano tukubiriza naye ne tukusindika mu paalamenti awo tumala omwezi ne tukulabyeko Kaddu Mukasa yali akola program wajijukira ali mambo bado ochegeera yatuuka mu parliament emitendo twebuuza Kaddu Mukasa agenda mu parliament wada kyagenda nga teri nakwe twali tukoze eki parliament yawukana newa ochegeera osa mugana we Zambali okujja jangu naye nkutuma genda gyoyagala okwesimba osooka okola essave omanye kiki kyogendako onaakifuna naye nze amagezi genkuwa olwakuba nti wantu yinza okuba nti tugenda kuleeta musiri wano mu Makindi naye wandefunye ennyumba emakindi oba ogulawo kapoloti oba ogula nnyumba ewedde fine naye olina oziika kubanga omubaka gwe tuyina lwaki omanyi lwaki abantu basonze nnyo mu Ssewanyana abantu muna nti basonze mu Ssewanyana mbu alina kyebakola naye Ssewanyana ekituufu kyali kyatulema okutegeera andi nze nasangako omukyala waawali eri nanyimiriza nga nimujebale nti kale mwe muyina eddoboozi nti Ssewanyana yansanze mu bbaala yeri erubowa natugamba tuveewo tutudde wuliriza natusambasamba andi mpuliza kati byenkugamba siwaayiriza omukazi oyagala kwogerako naye mukuleetere mbuliriza Faluuku si yasoose neruli nabe nanyumya naye Emboozi nga bagamba efujja ennaku nina mukwano gwa bamuyita Sami atambula nnyo ne dokita balina we baali ne dokita ng'omukulu ali mukola fujja Dr. Hudaman dokita neyeebuzaabuza nayiya bwakola ki bwavaawo n'agenda era abakyala abalo ne bagamba naye omusajja walayika yagwa eddala buli bwojjawo n'abeera mu kukyankalanya oyo omukazi gwe yayisaamu negundi ali awo atambula n'abasirikale abantu si balala omu n'abamulawo n'owokubiri n'amulawo n'owokusatu omukazi bayizo yali anoonya naawe ng'alemedde ofuna obwenkanya asaba footage bamuwe footage eri ku kifo nga bamumumya kyenva nga nti omubaka Ssewanyana newe omufuwa obufuuyirwa agwa kati awo naye waliwo ebifo byatagenda mu muganda wange Zambali kwetantala era bwaba obwongo omuga nti agenda walutamaguzi awo aveewo awo alindemu anoonye ebifo ebyebyeyebye nga boolaba nti Mawulana Reini ayagala kujja wano Lubaga ajje naye teerabira nti ono si comedy gwe tugendamu ng'oggyeko ne ssente Mawulana waagenze alimba kati so Mawulana ano wajja mukwano gwange nnyo naye anoonyeeko awalala wontajja kusobolawo mukwano gwange era nze ng'abadde yeesimbyewo ng'abadde nondya Lubaga mulonda naye wajja tasobolawo kati olakala kazi oba yangamba we kasanda eri mbasiraamu gundi mu bulo gye bamuzaala singa gyagenze anti sakozi ebyobufuzi bino nti omuntu akutunuulira nti ekifo kyoyogera okifiitingamu nga si bya komedi nti ekifo kyoyogera okifiitingamu jo walumvuka yazaawo waffe ng'asaba kalulu kuba ayakujja ku kyamasembe ninza tunulidde omuvubuka nemugamba okyali muvubuka muto bakuweyo chance kati Mawulana ayinza okuba nga akyanyumya mu bunyumya wano ayinza okuba nga akyanyumya mu bunyumya kubanga ekisooka kyabeera sakozi 226 lwagera kuba banyiivu nnyo era wabadde asookera najja mpola mpola kubanga Mawulana nze ndaba omanya oyinza okulowooza nti oli comedian mu bantu wakabi naye kyebakwagala ng'abantu bakwagala mu comedy eno era nga bagenda Mawulana asooka atulemu solo Rain bagambe Sayimali atya Sayima omunene era naye yeetaaga aleme kucamuka
Tuyinza okubanga tuli mistaken nga bagenda kujja mu bifo by'abamawulire ajja kujja bakomedian. Kakati ate ye Saimo mukwano gwange kuba twesa tunyumya ne programu ze ampire ntukyala naye kyemutuma kire kintu kimu takyamuka sente ze ez'endongo aleme zikyamukiramu Aba South Africa bajja ko ompulira sokoleke agenda kwesimbawo kye kisooka mbozi bamukansala ajje okitegeera omanyi Faruku oba mupi buno obulaba ng'oggyeko obuwedde nti abantu balondanga mu kukyamuka n'alonda ambuleera naye ka nambuleera egenda kujja nga basooka ne babuuza David omwasana ambuleera ompulira takolanga gundi ompulira kati Saimo asikuti mazima Kampala ono obuzibu obuliwo nti waliwo meeya Uhuru waliwo ne road meeya kati chairman Lwamiti ate mulese waje Lwamiti ajjawa Lwamiti agende ye waabwe ebbanga yesimbyewo ebbanga ddene ate aluli oba yali wakubiri Kampala alimu meeya Uhuru ne mubaamu ne road meeya kati Nyanzi ayinza kubawa Anti kiri bwe kiti Uhuru wa Kampala Central. Yes. Lord Mayor ya Kampala yonna. Yes. Kakati Nyanzi chairman Nyanzi kwaba babiri talina gwasobola kuwangulako. Kwaba babiri ku Uhuru ne ku Uhuru ku Uhuru Salimu ne road mayor Elias Lukwago talina gwasobola wangulako n'ogu. Anti ngera kubuulira omusajja oyo wa movement Uhuru naye akola nnyo era abantu ababeerawo mu kisenyi ludda bonna buli abeera n'obuzibu abeerawo ate muntu waabwe abadde nabo ebbanga lyonna era abeera nnyo sayidi y'abantu naddala ebintu ebibanyigiriza. Kakati Elias Lukwago ye ate w'amaanyi nnyo. Kakati ate ngenda kubuulira ekizibu Chairman Nyanzi kye yafuna. Munnange si muganzi. Chairman Nyanzi si muganzi. Ati nze kati kati nze wenkikubuulira okakasa kyenkugamba olw'ensonga wuliriza labayo Chairman Nyanzi omanyi ngenda kubuulira obuganzi tebakukaka tosobola kaka muntu njagala lwampaka okiwulira naye waliwo omuntu eyakolanga muganzi mu bantu ng'omuntu amutulako n'awulira nga ayagala kutulika akaabe. Kati Chairman Nyanzi si muganzi mu bantu era Chairman Nyanzi yali ekumye gomba watabaawo kyamaanyi nnyo agenda awatayizeewo. Nedda lindako Chairman Nyanzi Uhuru gwagala okwesimbako tegunawera mwezi olaba Usafi wegenda okutandikira ngo veno kwetebe road yataddewo ne ofiisi y'abaana ba ghetto we bajja baloopa ebizibu byabwe oyo gwayagala okujjako yakataddewo n'akapaintinga bulungi yero n'atekako n'ekifaananyi kye Uhuru y'omu ekyo sikimanyi sina gundi then Chairman Nyanzi nga tayito bwagirina asigale ku ekyo kya Chairman ng'amba ekya Chairman Atulinamu naye siko Uhuru tetuyinza gamba mutalina mumaanyi yali wakumeka mu kaluko bwe mupiso wakubiri yali wakubiri omuntu waberero yali wakubiri era n'agenda ne mu kooti kitegeeza alinamu amaanyi wabula mwe kyemugaana okwawula mugaana okwawula ebifo omuntu w'abazze ompuliriza bulungi Chairman Nyanzi tujja gamba mutalina mumaanyi naye tasobola bwa road mayor okitegere bulungi tetujja gamba muno talina mumaanyi naye tasobola Uhuru wakola ki wali Uhuru wa NRM awo mu central mulimu abantu ba NRM babiri mubalabe mudduke oyo omusajja gwe bayita Uhuru mayor n'omusajja gwe bayita Nsereko Muhammad ompuliriza bulungi abo abasajja babiri mubaveeko tasobola kubawangula olaba n'ekibonya negundi ekyokubiri nze mbadde ndowooza abantu mu opposition omulundi guno bali badde bakola we bati wabaagala okwongerako ku ggwanga balekerawo okulwanira ebifo omuli performances ennungi ompuliriza bulungi balekerawo okulwanyisa ebifo omuli performances ki ennungi bwe tuba twagala Uganda eyawamu bakwate ekkubo bagende mu bifo ebirala kati kankugerezeeko buku ya constituency
eye waffe Kasanda angovudde ase yakabanda Bukuya constituency eye waffe Kasanda waliyo doctor owa NRM amazeyo kati ebisanja bimeka bibiri oyayeba omuntu we position omutuufu wuliriza kyenkugamba nze ndi waayo oyo ayebye omuntu wa position omutuufu nga bamuzaala sayirizeeyo tiyesiba ono Kampala agenda yesimba mu Bukuya constituency kujawo basi omuntu gotasobola kujja wantu jukira Kasanda gyotuma omuntu agenda kuona nayo sente nyingi ekisooka yewali ne golodi w'abakulu tasobola kukkiriza kuwaayo ompulira kyemugamba sente z'omuntu gy'omusindika omutuma azoononere bwereere ekyokubira kyemuganya otegeera ku chairman Nyanzi ebyaddala abantu bamuboola andi mpuliriza bululu bwogamba bwe bamusinga fine bamusinga omuntu yenna nga guno omuyaga gwakuleka tolina weweesigamye manya bakuboola mpuliriza kati Emityana njagala otuma omuntu akwate mu kaluka zaake njagala akajjoyisi baagala kasesemebwa Faluku amaanyi ga Nuupu bwe gayimiridde omuntu aba muwadde tukuwadde okwata mu kaluluke ompulira kyemugamba kati obululu akewaffe Emityana omuno n'osinga muno obulwa emitwalo 4 ompulira n'osinga muno kati muganda waffe ne Gomba tagenda sobolayo andi wuliriza byenkugamba nze omanyi ebyobufuzi bino biri bwe biti lwekuba mwe temubitege ebyobufuzi abantu waliwo kyebayita okusiima owulira kati akalulu akawedde ketwali tulonda ng'olonda Jemba olw'okubola bye manvuuliwa ebbali ompulira naye kyabo aba teyayitawo kalulu ako kukuba nsereko bulo mitwalo ng'egi akayala muna ebintu bya kisiru abantu nga tebakkiriza osanga mayinja ali nfuafa bagana ne chairman Egomba nga kabatwala sikulimba omanya ekisinga okusumbuwa abantu era kyebeerabirira ddala Sakozi omukisa kuba gwa muntu atya tewashiyalinga mukisa kakati chairman Nyanzi yalowooza nti alina amaanyi ga Bobi Wine kyekimu ku bisinga okumusumbuwa naye njakakasa chairman Nyanzi ekirungi nti waliwo ne kya oli omulago nalingamba ajje atazzi wa Firebase njagala kakasa chairman Nyanzi nga simu bigamba mu bubi kuba tumunze njagala nnyo agende mu bukulembeze naye tasobola yadde okuwangula akaluka LC1 Uliza bebe naye afukana mu 7 lindako ono kyabagamba ayinza okuba mutuufu chairman oyo Nyanzi yali wa NRM era n'ekyo ekifo kye mugamba mbu yali chairman waabwe banza okuba banyaga kinyage anti mu kitundu kakati ekamwokya kakati chairman kyalina okukola ekituufu nze ndowooza Nuupu nnene Nuupu yeetaaga abantu ababeera ku kitebe nga balina woofiisi abatunulira olinga ngamba nti teyeegabira kaadi chairman ataddamu okukwata kaadi yonna asigale mu structure z'ekibiina era tusaba abantu ba Nuupu bwe muba nga mulaba abali ku kitebe chairman asigale ku kintu eki structure gya kibiina Waisa Mufumbira oyo yagende bu constituency naye juga naye luli bamukuba akalu ono kyabadde agamba Waiswa kati waali ate ye mulungi nti agenda ddala eriwa waabwe tajja wano okukyankalanya oyo Waiswa ewaabwe akalu basobola okukamuwa bulungi nnyo Faluku Segirinyi kakati Faluku ate kati wogenze Kampala Central ng'ogyeko Elias Lukwago afuna obululu obutagambika ne Bassemuju ne Malende Shamimu nti bafuna obululu obutagambika
senga Kampala Central obeeramu olwa movement kale ne bakuwaako obululu ng'obululu bwe bakuwadde oli abadde agenda kusingako 10,000 ebyo 5 oba 10 wallahi nkulayirwa movement alina okuyitamu kakati olaba Nsereko newankubadde Chairman Nyanza ayinza okuba ali abwangudde Nsereko ye tasobola katwala kubanga obululu bwe yaramwangudde bulina okubanga bwali butono ontekedde nkugamba kakati kasaba gamba mbu namusinzeeko 5 simanyi 10 awo buwanguza Nsereko bulina we buva era wangula kiro okiwulira kakati Salimu Yuhulu kati ye kyanjawulo Salimu Yuhulu ate muganzi nnyo okiwulira muganzi naye senga baba mulinaniganye mu bululu nga gamba omusinzizaako nga 3 5 bulina we buva obuwanguza tebayinza kuta Central Sanyonyi ali atya wama oli Dankala atalengeza bulengeza njagala tumalirize bali mwezi ali atya bali mwezo omulungi akyaliwo era akola ne bantu mwali bali mwezo omulungi akyaliwo Nakawa Ssenyonyi akyaliwo yajawo sikandiwa sewamala naye akola akola ku ground ate yakolera ddala nga tannaba nakwesimbawo sewungu naye asigale ng'akola nono gundi ono simanyi ekifo kino ndabanga ekibututte nnyo Joel simanyi ku ground bwakoze ekifo kino ndabanga ekimututte nnyo ne mu parliament talabika nnyo ani Ssenyonyi simanyi eri ku ground bwali naye nga Ssenyonyi naye asobola okusigalayo kubanga ensonga azikutte bulungi Honorable Geoffrey Lutaya ate akyaliwo nnyo oyo Honorable Geoffrey Lutaya akyaliwo nnyo kakati Kalwanga akyali mulungi ali okay kakati mpozi anajja mu Busiro South mwadanku nyingi ekyo n'ekifo akikutte bulungi anajja mu Busiro South Busiro South ole yaje Sematimba kakati anadda kati wa Busiro East waliwo awo member wa parliament eyabba akasimu akamobile money bamuyita omusajja Busiro South aliyo azikidde tetumulabo yali omutamivu tetumulabo oyo kakati Busiro South anajja nga yambadde bulungi naye ajja mujjayo meya weruwera akola atya Chris Jones oyo simugoberera si ali Chris Jones nabadde Ruwero bakyawa Chris Jones era wayeba munonyeyo opposition asobola waliko agasigala wali asigale wali mwebale nnyo Sweet Eddie Sweet akomewo ye yakoze mu kivu mwebale ekizibu ekibaawo alipotinga oba amasannyalaze omutukuku kusoba ku kibuli kimu oba supermarket waki Anita Amonge senga kibadde kyetaagisa yaliza inize n'ekisanja kati kinaggwako akoze eki nedda Anita Amonge Derek naye akoze bulungi lezo ndowooza Anita Amonge uliriza Anita Amonge wa NRM naye nsubira ekyokuba wa NRM tekimugaana kubanga abantu babakoledde abeeri gyali ku ground nze nsubira Anita Amonge ayinza okudda abaye wabwe bamanyi simulabamu buzibu na muganda wange nambemu Anita yandisibye nga bukyali kuba sibamu kubali kujama bati kyemmanyi kyakoze kiri ekintu eki era ensi kyemwenyumirizaamu ye speaker asosokoledde etayitamu masasi n'okuzimba ennyumba mwebale nnyo mwebalire ddala next time